waliwo bagamba nga obwala obutono bu Jessica Lynn Paz nga bagamba bwe bulimu ekyama kyama nga be bakimanyi then ne wajjawo ne bagamba African men don't eat bones kati nga twebuuza tugejje tukogge ne wabawo omulembe nga bagamba nti abawala abatono jjukira abawala abatono sibe bantu bagenda osanga n'akabina akanene ne bajja ne bagamba nnyashi kati n'oba mutono olina okufuna engeri gy'oteekako akabina kambale. That is the pressure. Bwe nkambala I feel okay, now I'm okay. I'm looking good because waliwo omuntu eyangamba sikalina nayambalako akabina one time nayambalako akabina because someone told me Susan olugoye terunyumye luteekemu akabina. Yes, ng'otadde obaddemukko n'akabina lwandigize n'akangulira yennyini nangamba nze nja kakuleetera so nandeetera obubina bwali busatu nanga kati yambala tulaba akakutuuka okay ne nyambala then ngenda oteekako olugoye yes nga ndaba njawula nga njawudde kati nga pressure kyenali sifaako nentandika okuba nga siina lugoye lwe nnina kwambala nga tekaliimu kati nga nina okambala because waliwo atanyumirwa ndabika yange someone else not me nze nali okay kati pressure neva ebweru olina ngamba kambale kati naye mukambala saakafuna waliwo enjawulo era kasigala okajjamu n'osigala kuno kati laba bwenkajjamu ndi wako omwami bwe mba nakamulaga nga nkwana nti nkalina bwenkajjamu alowooza mbadde ki. You actually causing depression to him. In fact, atandika obuuza naye abakazi we should fear women. Enaku zino mpulira engombo mbu fear women but we should fear men also. After God fear women. So ogenda olaba pressure eyo otandika mpola mpola kabina bannange nerabiddeyo akabina kange kati ogenda ne gy'olaze nga toli happy toli comfortable obeera ku mukolo otya okusituka olowooza bagenda kundaba batya nga sikalina naye in reality buli muntu ali okay. Nze era nteraga abantu lugoye lwe lumataringa ne waliwo era ayambala goyeke nga kamukutto batakayina situuza kako they don't care, they don't mind. Era nga Katonda yamukola bwatyo era bwe buba bufumbo waliyo omusajja nga tali okay. There is a person I know omuntu omu yaŋŋamba abantu abalina obino obunene tebanaba kutukula nga ye kyalina mu mutwe gwe nga yagamba tebatukula nze sibaagala bandabikira bubi nga kati oyo tolina bw'omumatiza ne wabawo omuntu w'akabina yagala akabina akanyagamba nze tombulira abantu balina bubi na butini nga abataakula waliwo yakiŋŋamba muba temwakula okay kula so kati oyo tosobola mukonvinsinga ekitegeeza nti one man's meat is another man's poison.